Webale nnyo omusasi waffe tumwebaze Godfrey ku House of Prayer Ministries International. Kati wabula bubuzi saawa zokka Parliament ya Uganda y'omulundi ogw'e11 eratandike okulayizibwa. Ennaku zigenda kubeera nnya namba ng'ababaka abalayizibwa 520 n'omusobyo abagenda okutuula mu Parliament y'omulundi guno. Abasinga kati batuuza ya lukugunyu nga Mmese Nenzi, naye embeera yonna eyeeyolekera ku Parliament ne mu babaka bennyini bagamba nti balindiridde bakube ebirayiro baweereze abantu baabwe. Kulayira tuli basanyufu nti tugenda kulayira, obviously essanyu liba lingi. Nga babaka ba Parliament y'omulundi ogw'e11 mu butongole batandika okukuba ebirayiro byabwe olunaku olw'enkya bangi balwesunze nga mbaga. Ababaka bano wobatunuulira bonna ogamba nti balinze olunaku mulindwa olw'okulayira okulaba ng'abantu baba babalonda batandika okubaganyulwamu ebyensusso. Christine Kaya Nachimwero, omubaka omukyalo w'Ekiboga District, agamba nti ye mwetegefu ekimala era wakukola ku ebyo byasuubiza abantu be. Kale nze ngowa National Unity Platform, yes, nesunze ngenda kulayira naye wakyaliwo ebituluma ku mitima ebitannaba kutereezebwa era kakati kye tusaba omulimo gwe tulina okukola okutereeza Uganda munene era bw'ogulowoozaako yes osanyukamu naye manya nti strategies ez'okulaba nti tukola omulimo ng'omubaka gwateekeddwa okukola appropriation ku representing ebiruma abantu baffe wansi. Ono agamba nti wakukola kyonna ekisoboka okulaba ng'ensonga z'ekibiina zissa ku mwanjo nga walambika. Manifesto zaffe twazikola nga nze ava mu National Unity Platform nga ntunuulira manifesto y'ekibiina nga njirireetinga ne ku byetaago by'abannakiboga era nga ntunula ne mu development plan ya district. So okusinzira ku bigenda maaso nga bwe tugamba okugeza nti tugenda promoting enterprises nga 3 mu district tuba tunatunuulira enterprises ezikolera bannakiboga naye ng'ate bwe tutunuulira mu plan ennene ya National Unity Platform okuyimusa ebyobulimi n'ebyobutonde kigwawo. Wano mubaka omukyala owa Mpigi District Teddy Namboze atuuse n'okufukamira wansi okwebaza abamulonda. Nebaza Katonda olw'okuntuusa wano ate era nfukamidde ku mavivi gange musaba kyempulira mutima gwange nti kuweereza bannampigi n'omutima gwange gonna obutabalyamu lukwe zonna ensonga ezibanyiga ze mmanyi obulungi nemezibuukako nfukamidde kyensaba Katonda wange okunsobozesa. Ku nsonga y'okulya balonzi be olukwe ng'abeera n'enkyukira agamba nti tekirowoozangako ng'abamu webaze balambika mu mawulire. Ekikulu kyenjagala sinze kusanyuka oba kujaganya oba kuba bulungi nga mulirwana wange simuyambye ate nga Mukama azampadde omukisa okumuyamba. N'olwekyo nkimanyi bulungi nnyo nti bwe ndyamu olukwe oba n'enkyuka n'ensambisa kkono oba n'enjogeza ekirimi nkimanyi ekyo kigenda ku affecting abaana bange ne bebalizaala kuba bannampigi banneesize. Lukong Philip Lukol, omubaka wa Napare West Constituency mu Karenga District esangibwa Karamoja agamba nti wakukola kyonna ekisoboka okulaba nga ebiruma abantu be abirowoozaako n'okuba nate ng'abenyikiza ddala. Makes an informed decision. So therefore, that's what I want to ensure communities are economically resourced or empowered. And this can be done through guiding or informing government of what the need is. Like of recent, even when we were in Jangwazi, we were informed by the president to go for what they call socio-economic transformation, which is in line with my manifesto. Ono agenze maaso nga bugolo n'ategeeza nti ekitundu kye wekirina ebyobulambuzi ebyenjawulo era nga wakukolagana ne gavumenti okwongera okukitumbula nga kwotadde n'okumalawo ekibba bisolo. You go to Karamoja, you are going to a human zoo that people are not producing, they are not whatever. But Karamoja can be able to feed the whole country. For now, that's why we have allowed the government to get to contract out a farm to survey Karamoja, and we know what minerals are there because they say we are rich in minerals. Where are they? We want to see what we have. We want to bring in, to usher in Karamoja as a partner in development for this country, so that the rest of the investors, the rest of the investment, we want to initiate from Karamoja also.
Wano OKULAYIZA omubaka wa Palisa County mu district ye Palisa agamba nti wakutandikira ku manifesto ye kubanga ekwatagana n'eyekibiina. The two types of manifestos can be merged together. Like if I'm talking about education sector, mine and that one of the NRM will be merged together because it all talks about services. Kubikwatagana n'ebyenfuna, OKULAYIZA agamba nti wakubisosowaza wamu n'okulaba nti ebyenjigiriza bidda ku ntikko. It's about educating people how to get out of what? Poverty. And remember, we have just come out of Chankwanzi and we are learning a lot about how to transform the societies. The President, His Excellency General Museveni, was teaching us how to transform our societies, and I'm going to follow exactly that. There is some commitments we also did as members of Parliament before we were elected. We shall fulfill that, especially in Palisa County. David Serukenya, omubaka w'omulondo w'Amakinde Ssaabagabo, agamba nti ye wakujja na bannaddiini wabula sina famire ye okusinziira ku nsonga ze. Era nayogedde ne famire yange nekkiriza, nagambye maama, taata, abaana, bamukyala bambi tusooke mulindeeko mujja kulabikira wali maasoko, naye ku luno nayagadde nnyo kwata ku bannaddiini. Njagala kuwulira nti buli muntu ali represented. Ono alambise byatandikirako oluvannyuma lw'okulayira. Ekirwanako kulaba nga nsitula talent era nsuubira okukolayo ttiimu gye bayita Clear FC. Nze erinnya lyange nze Clear kuba bamanyi sirimba abantu buma Clear. Nja kolayo Clear FC. So ndabe nga ebyemizannyo mbikwatako abayimbi nga mbapromoting abaana bonna abanjiyiza ennyimba n'ennyimba nga 20 ze banjiyiza. Njagala tukubakolemu competition tusale mpaka tubawe ku birabo. Okusinziira ku babaka bano balina ebintu ebifaanagana mu bitundu byabwe ng'ebyobulamu, ebbula ly'emirimu era balambuludde ku ngeri ki gye bagenda okukwatira wamu okusobola okubinogera eddagala. Twagala abavubuka abakuŋŋaanira mu mbeera ezo tulabike nga tupromoting ebintu bye bakola. Aye twagala tubatambuzeeko tulabe n'abavubuka abalabye bakola sobole okuyiga. I have said Karamoja has arrived. This is the moment Karamoja is going to change. It is a moment of telling the whole world that Karamoja is one of the most fertile area. It produces enough food. The students, the pupils can go and read. Ebyenfuna n'ekibbattaka mpozi n'unemployment problem. Ebbula ly'emirimu eriri mu bavubuka abo bo tugenda bateekamu skilling kubanga bayiga emirimu gy'omu mutwe. Constructing a new schools, accommodation for teachers and so, and we are going to support that in the manifesto in Parliament. Wabula abamu bategeezezza nga bwe banyoomebwa mu kusooka wabula nga Katonda akibakoledde era bafudde ab'ensonga. Kati munnange ne kikwatayo kati be nali nvuganya ne bantya ne bagulirira Wakiso ne banzijja mu kalulu ne bansangula ne sikifaako ne nasigala ku ground nga nkola n'okusomesa abalidazi baffe bakansalazi baffe ku roles zaabwe ekyekibasuubirwamu kubanga abamu baana bato naye buli muntu ayagala okwezza obujja mu kumanya. I'm very happy that we wrote a resolution as Buked region and we talked very many things in that resolution which was handed to the president. One of it as a region we are requesting for Tororo city, which we are going to talk sit as a region of Bukedi, and we talk about it. More schools to ensure the community is enlightened. You know, unenlightened community is a better one to make a decision. If they are ignorant, they are these ones who can be deceived. But I want that community, like mine, I call it a modern village in Karamoja, for example. Parliament ey'omulundi ogw'11 erimu ababaka 529 ng'ekibiina ekiri mu buyinza kya NRM kirinako ababaka abasukka mu 3 bakuba ebirayiro byabwe okutandika ku lunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 17 okutuukira ddala ng'ennaku z'omwezi 20 ate era ng'ennaku z'omwezi 24 balonde omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu agenda okukubiriza Parliament. Okulayiza ababaka ba Parliament kuli wano ku Parliament. Ffe tukutegese tagenda kubeera wano ku Parliament. Era buli mubaka agenda kujja n'abantu 3 abagenyi abamuweereddwa. Akujjako ababaka abalina ovune ku mubiri betuyita balina disabled tubongeramu omuntu omu ne babeera bana abamuwerekedde. Owokuna oyo abeera muyambi waani w'oyo mubaka aliko obulemu ku mubiri. Tusuubira okutandika omukolo ku ssaawa 2 tukomekereze ku ssaawa 12 ez'akawungeezi. Bya Ola Gabriel, Soroti TV, Omunnyo.